Abantu bangi nnyo bakyeyiwa ewa Pastor Bugingo okubeera nga munnange bamukulisa okusimattuka amasasi era nga olabaawo abo baboodabooda nga boolekera amaka ga Pastor Bugingo bamutwalira kamere ate balabika okubeera nga bamukulisa okusimattuka amasasi. Kankulekera akatambi kano obeere nga okalabaako mpaka gye kanaggweera n'oluvannyuma tubeere nga tweyongera mu maaso. Kama wamanyi okyaliyo kama yo wamanyi Musuma fatwa tusigaddeyo naye sooka okukoonako olutwa olukulike nyo kama yayamba kama wabuyinza mwebale kutusabira esibu ate mwebale kutwitikira Katonda neyanjira nnyo abantu bakama mulese ndawo oba mwawulise bano be babodaboda b'enamayumba tebaliiko bakukaalo ababodaboda ab'okukaalo ababoda okugulira enkoko n'amatooke banange omutalo bwa musumba obwo Katonda bw'omujja wonna abaddizeewo abakole bulungi ayandekawo n'ampa second chance mbasabira okulaba obulungi bwa Mukama ate nga n'agendanga maaso n'okubasabira abakuume ku makubo temugwanga mu bantu ababi n'ababi tebabakozesanga ebirooto byabwe bituukirire mutuuke okuva ku booda okuyingira paka mu zitipa mu zifuso nga temufunye akisidenti kulinnya lya Yesu. Suzani Mabula tabakkiriza agenda nga tebalidde olwekyo yenza bisoboka biyinzika onjogera ku byanga no chimpereza
nga bw'olabye abantu nno munnange Bugingo nno bamwagala. Bugingo bamwagala ebyaddala ng'oggyeko muffe abamu kuba wano ku social media omusajja ebyaddala ali love. Tolaba ne ku kyalo nti bamwagala nti baboda kyabavaamu enkota z'amatooke ne bageesonda ne bagamba katugatwalire omusumba. Munnange nno abamuntu waddala era baba bamwagala, baba bamufiiringa ku mutima. Baba bamutwalidde ku nkota z'amatooke ne bamutwalira ku bikoko okwegamba ne bamulaga omukwano ne balagira ddala nti omusajja bamwagala. Ng'oggyeko kubeera nga no ku social media eggaali zimuyitamu bambi abantu b'oku kyalo bamufiiringa. Baboda ki abavaamu akasente ne beesonda ne bagamba omusumba tumutwalire kakoko awuute ku kasupu k'enkoko, tumutwalire ku nkota y'ettooke yeeriireko. Si buli omuntu ekyo ekintu asobola okukikola, naye olaba bano bakikoze kitegeeza omusajja bambi ali loved. Waliwo kakiripu akanyumidde ndowooza ngenda kuddamu nkabazannyireko. Susan takkiriza abantu kuddayo nga tebalidde. Susan takkiriza bantu kujja wuwe ne mumala okujja ate ne muvaawo nga temulidde. Si bwe mba muzze muba mulina okusooka ne mulya. Kankakuzannyiremu katini n'oluvannyuma era tumale kankazannyemu just katini seconds. Susan ewuwe togendayo n'otalya. Kasita ojja ewuwe oyina okulya. Kwegamba baleese emmere era bazzeeyo nayo mu lubuto. Bazzeeyo nga bagimazeeyo nga bamaze okugirya. Katumale okulaba kano kokka katini tumale tweyongereyo. Era bwe batyo ne boolekera okulya. Mu butuufu omukyala eyakuzibwa bw'atyo bw'abeera. Susan Makula ndowooza omulabye agambye wano tokyalabo n'ovaawo ng'olubuto lukalu oba olina okulya. However much abantu bano ababoda babadde bangi ababadde bazze okukyala, naye ssebo bonna abagabudde era buli omu avuddewo nga ali satisfied. Era olabira ddala omukyala eyakuzibwa newankubadde kale musumba mumukuba n'omukyala mumukuba wano ku social media, naye kale kasita yakuzibwa bulungi ebutereevu. Nkugambye okuva incident eno bwe yatuukawo eya pasita emmotoka ye yakubibwa amasasi n'abeera ate ng'asimatuka nga teyafa wabula nga ye driver we bambi yafa. Era omwoyo gwe tusaba Mukama aguwummuze mirembe. Abantu bangi nnyo okuva ku olwo babadde nga beeyiwa mu maka ge okugenda okumusaasirako, okugenda okumulambulako, okugenda okumukulisa okuwona w'amasasi agaali gagenda okumutta. Era abantu nga obalaba ku screen bangi nnyo buli lunaku afuna abagenyi abapya abajja okubeera nga bamulambulako. Nga bw'olaba oyo ye muyimbi Joseph Ngoma, naye yaliyo nnyo. Abayimbi bangi nnyo bambi bamukyaliddeko. Twalabako ba Eddie Kenzo, twalabako abantu ab'enjawulo mu biti mu categories ez'enjawulo nga bagenza okubeera nga ate munnange nga bamukyalirako. Era abantu bangi nnyo bakyamukyalirako. Ne vidiyo eyo ey'ababoda nga bw'ogirabye nabo babaddeyo nnyo ne balaba ku musumba amasala ne bagalya ne bavayo nga bamatidde nga bamaze okulaba ku musumba waabwe. Ebutereevu ezo nno zi updates zembadde nazo ku ssaawa eno, era nga tukyaleeta updates endala nnyingi nnyo gwe weekuumire bwekuumizi kw'eno channel. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wena atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Tulera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna toka skippinga kubanga eyingiri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Likinga video
commenting endowooza yawo wansi mu comment section, turning on notification bell yo, buli kimu ogenda kubeera ng'okifuna wano ku Gika Media, amawulire agakabi, olugambo olwokya agakagwawo, gonna gonna ogenda kubeera nga ogassanga wano ku Gika Media. So gyekuumireko obeere nga tomissinga out update yonna yonna gye tubeera tukuleetera. Butereevu mubeere bulungi, mweraba.